tuli ku mboozi ya mwana mulago bayita Chosen Becky n'omukulu gwe bayita Loni agamba nti ye yamuzaalamu omwana akadde kano. Aha kati wuno omusajja ng'atandika yabadde akolima ng'akolimira musajja munne yatwala Chosen Becky. Sooka owulire wuno yawasa Chosen Becky mu kusookera ddala akolima. Afe ku baana bazaala ate amanyi nti abaana bazaala baba n'ebika gy'aba abazadde. Bane musajja munango oyo musuubiza era nakimugambako olunaku olumu nti naye omwana gwazadde baataweerwe ayinza obutamulaba. Simanyi kiki kyayagaza baana kutuuka kuba mma babazaala yadde obbalabako. Ensonga sigitegeera nagezaako gibuuza kugamba Nazaala ensonga gye yampa nze siri mulokole era siteekeddwa kuba na mwana. Nekineewuunyisa nnyo kubanga Nazaala ayingira nnyo mu nsonga z'omwana wange yadde nga oba oliawo nayawukana n'omuwala oyo ate ndaba eky'omwana kyandibadde kyanjawulo nnyo nandibadde nfuna eddembe ly'omwana wange. Emyaka giwera 3 mpulira muwulire oluusi n'oyogerako naye ku ssimu naye nga ne gwayogera naye tamanyi omukyala bw'omuganjala kulaba mwana mpeereza ku mwana oyo mulabe ateekawo embeera ebuzaabuza nti ate yogera ne maama ate bwe yogera ne maama nti ate yogera n'omwana nekifaanana ng'omwana ekitegeeka nti alinga oba atali wange oba wange mawulire mangi ogawulira omwana amwegaana nze tekinkola bulungi. Yembeera bw'agamba omukulu oyo gwe bayita Loni ng'agamba nti Chosen Becky yamuzaalamu omwana ono promote asobola okuba ate nga alaga Chosen Becky era mbunafu bwe n'asobola okuba ate nga akola ebyabamaneja abatonotono mu Uganda bye bakola n'azaala mu muyimbi we yali ku myaka 17 egy'obukulu kati naffe tumutwale mu kooti kuba amateeka gagamba nti omwana okufuna olubuto gina kubeera myaka 18. Olaba ataddemu n'erinnya ya Nazaala ate ansobedde olowooza Nazaala n'addamu okuba ate ng'ayogera naawe. Sooka owulire njagala nkukubire 1-2 kati omwana gwe wazaala ali myaka ng'emeka? Omwana wange mukulu ali myaka ng'emeka? Obutwalizibwamu bwe bala myezi kimuwala gy'amaze mu myezi emyaka gyalina. Aya basi omukulu ono akyayogera ensonga ngenda kukubira gayogedde ennaku zino ng'agamba ayagala balaba omwana. Sebo nze nina omukyala n'abaana nina mukyala wange n'abaana era sina kye neetaaga ku mukyala oyo. Nze yamugamba nti tuwaawukane so si ye yakyawa nze nakitanga nsazeewo sina kye mwetaagako era sina kye mwegombako kubanga nkola nfuna ssente ezange ate neerabirira nandigaye nti oba ekinsikiriza butaba na ssente mba ne ssente ezange na buli kyenjagala nsobola okukifuna sina kye mwetaaga. Ekintu ekyo nakinoonyerezaako kyannema okutegeera ng'ate kiwanvu nnyo kirimu ne Nazaala wange yeeyise ng'omuzadde balina okweyisa kubanga nze olwedde wendi naye lwaki mba sifuna ddembe lya mwana kuba sirabikirangako mu mawulire naye neetaaga okumanya omwana wange ne maama wange ambuuza omwana aliwa. Aya basi tukkirize tugaane wadde Chosen Becky tukkirize ayinza okuba ayina olutwe bapulizenta bonna bayinza obutakola ggulire nga bwe ndikoze ne mu mbeera eno omukulu ono agamba ayagala kulaba mwana obutalaba mwana ayinza okuba ayina kyakola Chosen Becky ayinza okuba ayina obuyambi bwatawaayo olowooza lwaki Chosen Becky takwata na masimu go. Tukkirize tugaane ssebo. Aha aya basi omwana simubatizanga lwa nsonga nti simufuna ate nze saagala mwana wange abe mulokole kubanga obulokole bwe bwennyini ye nange sibukkiririza muso saagala mwana wange abeere mulokole waffe tuli bakatuliki. Omwana namulabako mu bifaananyi singa mulaba mu bifaananyi neyogerako naye ku ssimu naye ng'oluusi ne gwayogera naye tomutegeera oza taata kati oluusi alaba bakitaawe bangi so manjagala mmanyi omwana wange ammanyi abeere naye ng'akimanyi nti bwe mumukubira n'amumpa mbeera naye kubanga siga nti ayonka yamujja ku mabeere nga wa myezi 3 so mba sirina kirala kyenjagala kyeyandibanga mpisaamu maaso kubanga kiyinzika okubanga kisinziira ku bantu babeera nabo abantu babeera nabo kusinziira ebintu bye nnali namukolera yandibadde byonna abyerabira naye ate yandibadde asigala mpa ekitiibwa. Aya basi embeera gye wamuyisaamu naye agimanyi nasobodde okuba ate nga njogerako ne Chosen Becky wadde yaŋŋaanye okuba ate nga maloboozi nga bakubira olw'embeera yakabye n'agamba nti omusajja oyo embeera gye yasobola okuba ate nga muyisaamu olowooza lwaki yamukyawa. Bingi nnyo byasobola okuba ate nga amuwa kwe kuli ne kamera gyakubisa akadde kano waliwo ekyuma ekisala ebifaananyi ebyo byonna babintegezezaako nti Chosen Becky byonna yabimuteera mu bizinesi naye omukulu tasiima embeera aganye okusiima. Olina buyinza kyosooka nga nolaba omwana wange ngenda ate zekwasaganya muziki tegeera biba bigambo naye nga ng'oli mwagaliza era muyozayeza
bw'omunoonya omulenzi gw'alina siralina nfutta kulya. Ekitegeeza gwe wali wayawukana dda ne Chosen Becky wagenda e Kampala n'akugoba oba gwe wamugoba? Teri yagoba munne ekikirina enteeseganya mu masekkati gange naye. Tekirinaako buzibu, tetukirinaako buzibu fumbirire. Ekitegeeza badde ne Masaka ayinza okusula ewuwo. Ate ng'omukyala mufumbo ati. Aya basi. Omwana towaayo buyambi. Chosen Becky buli kimu asobodde okuba ate ng'akuwa. Nazala omutadde mu nsonga zino simanyi we kigenda kuteeka mu mbeera yonna nga bwetambudde gw'ogamba nti oyagala mwana. Chosen Becky akadde kano alina obuvunaanyizibwa bungi nnyo. Ayamba famire y'ewaabwe, alina famire e Kampala, ayamba n'omwana wo. Kati gw'ogenze mu mawulire osobole okuba ate ng'omulabisa. Ogamba nti yeegaana omwana ne wawulirako nga yeegaana oba sitoole ezo tazoogerako bwogezi olw'embeera nti olina bye wamuyisaamu ebyali ebibi, olw'embeera nti wamukwata obujega. Era wakola kyamaanyi nnyo okuva mu management ez'enjawulo nga gwe omugamba ebigambo ebisinga n'okuva mu Nick Products Sebo Gweroni. Ebyo n'ensonga twasobodde okuba ate nga twazitegedde wadde ng'omukulu yabadde atiisatiisa nti bwe kinaaba kigaanyi ayinza okuba alina gy'ayinza okugendako mu mbeera oba ey'okuloga. Wulira bw'agamba meseji eno nze njiweereza maama w'omwana yennyini abeere ng'akimanyi kyensobola okukola gy'ali akimanyi, kyesobola kugamba ye akimanyi, naye saagala kikaluubiriza kubanga amazima gali nti nga begambye neewaza amawulire. Aya basi ate amawulire ogafunye obadde onaagafunyawo nga toyogedde ku Chosen Becky. Chosen Becky yamugulira kamera namba gy'ayina ebifaananyi omulimu gwe. Kati naffe Sebo tugende mu kooti nti omwana wamufunisa olubuto ku myaka 17 Chosen Becky. Abaana Chosen Becky yatandika okuyimba ebyaddala karo ina bameka ebyaddala omu ebyaddala karo negwengendo zaala omwaka ogujja. Okay, kati awo omwa tuba tubalabana kubanga bannanga abantu kannamo mutulabo kati gwoyina bameka mama prince oliwulidde kakati munnange inange lwaki mugasalasalako wewe naye lindako kakati Chosen Becky oyo omwana aba yamuzaala ddi kubanga natandika omuwulira nga alina emyaka 10 anti kati wulira emboozi kansukume emboozi olaba ani oyo manager Ronnie manager Ronnie nga bakyali mu kyalo Masaka ye yafuula Chosen okuva we yali eri gye yatandikira eyo oluyimba lwe yajja na roll mama oluyimba olulimu Mandira tandikiko Sekawere ne Gundi kakati Gundi oyo Chosen Becky mpulira ng'agenda zaala omwana wa Bendi owa manager Roja owa manager Ronnie kakati mwanange ng'amumumma mpulira manager Ronnie oleko inensonga lwaki bakumma omwana kuba lwaki baba bakumma omwana ng'olina obuvunaanyizibwa kyo akayita alina buvunaanyizibwa ng'akyeyiya oba okyeyiya oba toweeyiya kwata kota ya sukali ogitwala omwana aginywe onyiize nyiizemu awo abasajja temulabirira abaana kakati munnange manager Ronnie bamumma omwana era wetukogerera omwana ali wa mama wa Chosen kati manager Ronnie aze ku kamera za live wire ng'asaba bambi Chosen omwana munzikirize saagala tuddinganize naawe kuba kati olina gyo naye nzikiriza ndabe ku mwana kubanga ne jjajja we yagenda kufa ng'asaba omwana ng'omwana wamulemera jjajja n'afa nga talabye ku muzzukulu ebisingawo leka tubibawe manager Ronnie abimwegambire kubanga ali mu bulumi. Ate ensonga enkulu si yamujja kumwana, ensonga enkulu yange yakubanga omwana yensobola omulaba wembanjagalidde ate nga nsobola omuwa ekyo kyembansobodde nga ndi naye oba nga mulabe ensonga nana mwana wange njala mubatiza mussa mu ddiini yange gyendi ndi musajja mu Katoliki ne mama nzaala mu Katoliki naye kira njala kulaga bazadde babe baagala balaba omwana naye tebamumanyi kati bansonga kiba kyabulabe nnyo nze ne musajja muganda nteekeddwa okuba nga ndabirira omwana wange ate musajja mukulu siteekeddwa kulabirira omwana ensonga enkulu eri nti njagala mpe omwana mulabike era kitagisa mutwalire bazadde baye bamulabe anaffe bakulejja wange nga yali agala omulabe sinafa nga teyamulaba nakyo kyano ate ensonga njala batiza mwana wange nfuna n'akadde akalaba ku mwana wange mwene ekyo kyemba nsobodde nenekiweereza buweereza olwosinga tategedde nti ze nkiweereza tekiri ku mukwano nti njagala kumwagala twayawukana nange nina omukyala gena n'abaana bange naye ate omwana wange oyo ali eyo gyali tolwesa owulira amwegaana n'amwewakana so akwegana mwana wange bale amakulu mu kyo
nga bemba mwetaaze omugano nemukubira mumpereze mulabe okitegeera so tekiri mu sayansi mulala nti oba kyoba ki ekyategeredde okukikola kubanga akimanyi kimukakatako omwana emaze ebbanga myaka nga 2.5 nga simulaba weyagala omulaba ate nagamba kulira maama we aye bwokubya nazaalawo nazaala naye nyini ate nalemera omwana newewuunya ensonga lwaki omwana we bamwesibyeko nnyo okulaba nga ate mu kika gyazaaba tebaagala abeereyo kiba kyewuunyisa basi kitegeera kiki ekiri emabega w'ekyo ate ng'ebbanga litanga omwana ali myaka 3.5 tamumanyi muli anaamugamba atya ng'ate ye amwega kubanga ndowooza nga yakakola byabanje omwana we yalina emyezi ng'esatu Yabanji ebyo bizimbe by'abaloodi buli ayagala yapangisa ebyo byabanji siri musajja yegaana abaana kuba siri muyala bakati nkola nfuna sente zange maasobola olabirira omwana ate abikkirira kiga yayita gyendi yayita mu ngalo zange gweoyinza okugamba taatawo nti tali kumulembe ng'ate gye yakuzaala alina okukimanya ekyo alina okukola ekyo oba abaana batakikoze ekiddirira zitajja kundaba mu mawulire ajja kuba akiraba nze yamuzuula ekitone kyera nekiteekamu ssente zenayina entono nensobola n'omutuusa awo yasobola okuva okutuuka Mpuuga, how are you? Buga ekyo kye wasobodde okukola yesterday amazzi wagalinnyemu n'ogawulira bwe gali amawanvu omusajja gaga bulijjo ndi mazzi mawanvu yokodudu beta ne ku kye nalabye ejjo watwongedde busungu watukanga nnyo olimba ne tulowooza nti kyogenda okukola Masaka ogenda gifunyafunya ojogoloza ogiteeke wali kasita nakula ku billboard bendi wanika n'aleeta ebintu ebitiisaawo ne ngaffe batuse tetulinayo tugenda kuganywa mazzi naye ku kye nalabye ejjo Mpuuga watulaze nti olinga jjovu lya ku nnyanja libimba liti naye nga teririmu weiti wadde nedda watwongedde busungu kyowa ebitaano byaffe kyekye wasobodde obikolamu watwongedde busungu tunoonya ne wetukusonyiira tetulabawo ebitaano byaffe bandibikozeemu ekintu natuga nti kati wano tusobola omuleka kuba ataddewo ku mbeera nga tufunye ensonga atleast ekusonyiwa kuba naye nakwatako kuseneza muzeeyi wange namala ebbanga nga musaba tugenda kudda mu kusoma njagala sereza ngatto nambuusa myala ne mukwatayo bwe namukwatayo nengenda nenzigulamu engatto kyekyansonyiisa nibagaa tutte sente abye sente kale tumusonyerwa kuba nti azikozeemu ekyamagezi aziguzeemu engatto z'okusomeramu naye kakati gwe tugenda kusinziira ku kyokusonyiwa you could do better kati kaweddemu kati saawa eno twakuyimbidde gyakayimba lwakuba munaye bakuyimbiddeko kamu bali babadde bakuyimbirira naffe eno nga tukuyimbira amaze emirimu gye twakuyiyeko ettaka erisembayo gwe wafudde politikali era abantu b'e Masaka tubeebaza mwebali butakkiriza bakozesanga bargaining chip bamubuuza kikyoleeta ku mmeeza nti nze nina constituency njirina mu ngalo nti ndi mu nkwawe nagaye nti nze njirina Bobi Wine nagimukunkumula ddamu ovulo nti ate tujja kwononerako resources nga tonna tukakasa nti eyo constituency ogirina nti kali mumulinde kambalageko ekigeze yakigudde agenda kuddawo munywanyi waffe politically gowedde alamu aleeko toli kiddira owedde gwe nze amagezi genkuwa gali gamu activatinga waliwo kodi gye bayita taata wawaka kodi taata wawaka ayinza okuba omukka mu nnyumba bwe gusukkako alufuni neeyitirira obunene ng'alaba omukazi agenda mufuukira ekizibu ng'awayiriza omwana atayogera kasisaawulira nga alufu yeffe etabuse mu nju agenda okuwanika ati emirongooti gy'ennyindo ngenagenda esuse we yandikomye ng'atandika nti abaayi omwana mwamuliisizza biki bino ng'ava ng'awayirizaamu omwana atajja kusobola kwewozaako kati naawe kyoba okola engeri abeedi ono gye wayakasuka omugambo omungi gwoba owayiriza kubanga abantu ne boona abeetondera kizibu kati okusonyiwa
wabula you need to transfer that anger abantu gye bakuyinako, and the only way to transfer that anger from people, you just have to heap it on Abedi. Abantu basobola okusonyiwa, naye ekitali ekyo ne booneetonda kati bantu banyivu bakyalina obusungu. Kati omala okwetonda osabe ekisonyiwo, then you need to transfer that anger abantu gye bakuyinako and you heap it on Abedi. Nzaga amagezi nkuwadde gabuwa kusabya yadde n'ekikumi n'eki, naye mbagamba bwe nti bannabyabufuzi abakyazannya politics wa dingidingi doole mulya ssente mu bannayuganda. Abantu bali ku stage kati ebali obuli kawaani ne batunuulira nga banyiivu, but there is that stage abantu gye bagenda okutuukako nga babagwabaganya nga mbwa, nga bwe mutuuka awantu nga babagobaganya nga mbwa. Nze mbabulidde n'amayumba gammwe mujja gaddukamu. That stage is soon coming. Abantu kati bakyabalaga bukyayi nti babalinako obukyayi, ne babaleka ne mubazungamu nga babatunuulidde bati, but waliwo stage abantu gye bagenda okutuukako babatwalaganye n'amayinja ng'embwa. Mubulewo muwummulira, nze mbabulidde eyo stage ejja mumugira muzannyira dingidingi dole mu kubonaabona kw'abantu.